Aneti Naziwa ow'emyaka 26 mutuuze ku kyalo Bukyamuzi mu Gombola y'e Butoloogo mu disitulikiti ey'e Mubende. Omukyalo ono yakoma mu kyamusanvu ezimuweerera nga zibuze n'asalawo okugenda mu ddya lyeyeekokkola olwa bbe yamufuukira omuteego. Nasooka nenfuna olubuto ne luvaamu kati n'abanga mpisa bubi nnyo nenfuna n'olwokubiri ne luvaamu kati ng'agamba nti maama yazijjamu. Naziwa bba yali amusiibya ku migoba nte era yatuuka n'okwekubira enduulu mu b'obuyinza wabula nga kino tekyamuyamba yadde. Ne bamusiba kati bamusiba poliisi n'ebimala n'agamba poliisi n'egamba mbunzireyo. Ne bwe yamala okuzaalira bba omwana gwe yali amupeeka embeera yeeyongera bweyongezi kusajjuka. Yali alina amayembe oluusi nga bwe nnoba ewaka nga amayembe gajja nga gantwalayo nze nga sibitegeera nga ngenda bwereere ngenda okulaba nga natuuseeyo dda ewuwe. Omukyalo ono yasalawo okunobera ewaabwe era omwami gye yamusanga ng'ali ku nkumbi n'amuvumbagira n'amutemako emikono gyombi nga tewali ayamba. N'aŋŋamba nti njagala mwana wange ate omwana yali muto nga wa myezi 4 ne mumuwa naye nagenda olaba ng'amunjijjako ng'amutuuza wali ng'atandika kuntema emikono gyonna n'agijjako. Bba yavunaanibwa mu kkooti n'asibwa emyaka 7 gyokka. Mu kkooti yagamba nti yali tagenderedde kuntema nti naye baali bamuwadde mbu eddagala erinzizaayo mbuli eryamusobako kwe kuntema. Kati Naziwa buli kyakola kyakwetetenkanya. Mu byatasobola kwekolera Naziwa abadde ayambibwako mutabani we ow'emyaka 8. Kyokka ekyennaku bba olwamazeeyo ekibonerezo eky'emyaka 7 yatuukidde ku Naziwa n'amuggyako omwana ono. Abadde aviiriddemu ddala nga njoleza nga nfumbira mu buli kimu. Mu mbeera eno Naziwa agamba ekibiina kya Women in Development Concerns Coalition Mubende ekirwanirira eddembe ly'abakyala kyavaayo okumuyamba mu ngeri y'okumuwola ensimbi abeeko kyakola. Ne bampayo akakadde kanamba ak'essente naye nga bazimpoze buwozi kati nengulamu ente kati bwe nagula ente nasanga omuguwa gugisi. Bwe nalimisaako sizoni napangisaako yiika 2,300 kati sente zonna ne zifa sirina kye nazzaawo n'akamu. Ono ensimbi zaamulemerera okuzzaayo era nga kati yeebuuza ekyokukola takiraba naye abaazimuwola tusobodde okwogerako nabo. Esente ezo sigamba nti nno nti zaakumutta zaakumusiba no twamuwandiikirako ebbaluwa akomyewo sente ate ziddemu zikule ng'abalala bonna ng'amateeka g'ekibiina bwe gagamba naye Naziwa n'ogwaka tanaba kujja akomewo tumwagala tusobole okulaba engeri gye twongera okumuyamba. Naziwa agamba ekitongole kye kimu ekya Widcom kyamusuubiza n'okumuzimbira ennyumba w'asula kyokka nga gwafuuka musugwekanyanya nga n'ekibanja mw'abadde ayegeka oluba waliwo abaagala akyamuke olw'enkaayana ezikiriko. Buli bimu nga bamaze obibalirira nga bamaze okubala nti obukadde 32 nti bye bigenda okunkolako naye kati saddamu kubuwuliza n'akamu. Wali tulowooza nti tuyinza okumuzimbira enju mu luzungu tukiyita recommendation twawa obuwabuzi ne tugamba nti Naziwa okubeera obulungi kyetaagisa bamuzimbire ennyumba naye ekintu ekyo kyali kirowoozo. Oluvannyuma lw'abazadde okumugendako ezzira kumwa Naziwa yasalawo okufumbirwa omusajja omulala okuva ku oli eyamutema kyokka n'ono yamusuulawo oluvannyuma lw'okumuzaalira omwana gw'alina kati ekyongedde okkalubya obulamu bwe. Omukyalo ono kati anoonya ngeri gy'ayinza okutwalamu obulamu mu maaso. Singa babadde yasobola okunnyamba nangulira akapoloti nanzimbirako n'akayumba nanteerako ne ka bizinensi ng'edduuka kwe nasobola okulabiriramu abaana bange. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.